September 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusaabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada King bagenda kukyagala jahazi pia munyonyo nga 7 September 2024 okuyigira mitwalo 2 yepe mitwalo 5 ate emyezi miliyoni 3 ate tusaabale ku jahazi pia munyonyo kalakawala bamwagala n'abatamwagala abasaideri n'abasaideno mwenna mujja muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedianzi batikitokers sawa 2 ez'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mbaleete video eno gyengenda okuteerawo ekyamazima nemereddwa engeri y'okubeera nga ate nkunyonyolamu naye nga ngenda okubeera nga ate njikuteerawo obuteeza osobola okubeera nga teolaba biki ebyagenze maaso side eyo naye nga abantu b'omu Kiteezi mwongere okubeera nga ate mubateeka mu ssaala kubanga embeera ekyamazima si nnyangu n'akamu byonna ngenda kubeera nga ate mbikuteerawo awo ate bwe naba kugiddeko video eyo ngenda kubeera nga ate nkuteerawo ensonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu tezinaggwa era nga ebya digiri ye bikyagendera ddala mu maaso olw'obwino ompya asobole okubeera nga ate avaayo likinga video sharingirako abalala nkujjukiza bujjukiza Watana kubeera nga subscribing please subscribe ne notification bell ako kakoneko kajja kubeera nga teeka ku alertinga luwena batadde video jja kubeera nga ofuna notification awo anti kakati kino kye kipye sodo kubeera nga chigwao tuli ne Habib airport pickup ago ne wena ali muteekateeka yo kubeera nga okoma mu ggwanga Uganda anayenga weebuuza ani ayinza okubeera nga akukima buterevu ku kisaawe n'okubeera nga kutuusayo gwe na wena ali muteekateeka yo kubeera nga ogenda ku kisaawe so abeera nga obeekwata ku namba y'essimu 0702449995 abajja kubeera nga ate bakutambuza bulungi nnyo my dad sana kakutaba video zino ate nkubaona mawulire amalala mangi kyotemvaawo ndowooza mulaba muzeeyo ono ali wano famire yonna namba abantu 5 bonna basirikidde muno nga bwe mumulaba muzeeyo oyo famire yonna omukyala n'abaana basirikiddemu bonna ali wano musajja wattu n'ekyokukola kimulemye tategeera tulakita ekyali wala okutuuka okusenda wano ababe we baba buutikiridde tulakita ekyali wala talinayo ssuubi lya kugamba nti oba anaasangayo omulamu musajja atungayo mumulaba amaga anoonya kyazzaako naye takitegeera abantu bonna baba buutikidde famire y'ennamba yonna omukyala n'abaana abantu 5 bonna babulidde muli musajja atumulaba anoonya ne kyazzaako takitegeera ali mu kunoonya tulakita ekyali wala eri okutuuka waneeno wakyaliwo ddala akatemerero kawanvu okutuuka wabadde ennyumba y'abantu gye baba buutikiridde naye bambi kibi nnyo akitalo nnyo abantu baffe abafiiridde muno kyofa kati ndowooza olina essanyu bulijjo bakugamba Kiteeza jjudde naye kakati gw'owulira omusajja ali mu byabufuzi omusajja ali mu byobufuzi ekitegeeza gwe okufa kw'abantu lyessanyu lyo emirambo emeka egifudde mu Kiteezi babagamba mubeere n'entegeka ennuŋŋamu yabalema Uganda mwagala gitwalawa iwe basajja mmwe wabatategera mwaba mutya amagye galinga mubadde mukatusasanya gonagona ne gabuna ekibuga kyonna ne mamba muzitwale ludda Ekiteezi musobole okutaasa bannayuganda bali mu kufa oyo Lukwago ali mu byabufuzi ekifo kiri ekyagulwa wagibadde musobola kuyiwayo kasasiro mulimu kumuyiwa mu abantu bafudde kati mulema kubaga tugenda badira watemwera kuzawo obulamu bw'abantu namwe mwana kyofa muve mu byobufuzi mujja kufiira bwereere abo bafiiridde mmeka babadde mu byabufuzi tebafiiridde bwereere Allahu akbar kabira sirikirira olowooze ng'oli mu nju mwobadde weebase wallahi ogenda okusitula omutwe bwoti nga tegukyaddangulu nga gukona ku mabaati agabadde eri waggulu kasolya nga wulira emirabba giri ku nsingo yo nga tokyassa oziyidde tolina weekyusa todda ku left todda ku right tositula mutwe guzza waggulu okujjayo nga bakukatira bukkatizi Allahu akbar kama asaasira abantu abo ebyo tubagamba tuli mu nsi gye bayita Uganda ng'ebizibu busobola okugwa mu kifo ng'ekyo mu kifo ky'okusindika ambulance n'abasawo bajje bataase abakyalimu akalamu ne basindika
polisi na maje bajje bakube abataasa abakyali abalamu. Mukimanyi bulungi nti polisi n'amagye mwabatendeka kutta na kutulugunya tebalina kye basobola kukola mu kutaasa bulamu bwa muntu. Ne bajja ne batuuka mu kifo ate ne batandika okukuba n'okugoba abo be basanze abakola obutaweera okutaasa bannaabwe be bawulira abali wansi abalaajana embwa ne zitandika bakuba miggo ebisiraani ebyo n'obbagobawo naye nga bibagobawo byo bikole ki biddaawo biyimirire ng'ebizeezengere biyimirire ne bitandika kulwana n'abantu nalabye muwadanku nnyingi ne bane byadde nabo bakutte ebitiyo bakutte zino no obukumi batabuleke basike ebitaka n'ebisenge bajjeyo bannaabwe embwa nga zibaliko zibakuba bukubi na kubagoba mu kifu. Ne mbuuza nti mwabagoba abali mu kutaasa abantu muleese eki muzze naki ekigenda okutaasa abantu bano abali mu kufiira eno wansi mu bisenge abali mu kulaajana muzze naki nga baleese ngalabi na mundu emundu mwaze kulwana nani na kasasiro. Allah akbar kabiri. Fetwaje ntufuna obuzibu ne tutambula ko tuva mu nsi Uganda ne tugenda ko mu nsi endala ne tulaba ensi ezikulemberwa abakulembeze abalowooza, ensi ezikulemberwa abakulembeze abalumirirwa era abaagaliza butya bwe zikulaakulana na butya bwe zifaanana. Ne tulabira ddanga obwetaavu bw'ensi Uganda si bunene just kufuna mukulembeze alowooleza ensi ye ayagala ensi ye era ayagaliza ensi ye. Eyo bwe tulimu tuuza mu ntebe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Uganda ejja kuba emaze okutereera bye mazima. Ne tunuulira abasajja abatufuga olwaleero abakeera enkya ne bayiwa kasasiro mu kifo we bamuyiwa ng'omuntu yenna n'omwana omuto akimanyi nti ekintu kyonna bwe kijjula kiba kirina okuyiika naye nga bo tebalowooza nti wano we tuliwa kasasiro tugenda muyiwawo mpaka ddi era bwe wajjula kyekigenda okuddirira. Mbuuza babadde basuubira kuyiwa kasasiro oyo mpaka enkomero lwerituuka oba babadde basuubira muyiwa mpaka lwanakoona ku bire. Katukize nti mpaka lwanakoona ku bire oluvannyuma kumala okukoona ku bire kyekibadde kigenda okuddako nga mumaze omuyiwa nakoona ku bire. Ensi etaliimu wadde omuntu agipulaaningira. Pulaani ze balina abatufuga za kuyita bavubuka babawe ssente bajje ku media batandika otwasamira n'otuleekaanira ebyekisiru. Bafulumya buwumbi na buwumbi ne babusaasanya ku mikutu ejja TikTok n'ewalala kutusindikira mirambo ku media tuwunyirira abantu. Subhanallah nga bali ku media bewaana benyumiriza mu twabadde wasalimu sale natuwolere sente bweziti twabadde wasalimu sale natu account bank account tekako sente twabadde wasalimu sale ezo zemboozi muyiwa kasasiro nga temulina na plan nti bwewajjula wano bwamala okujja tugenda kukola ki what will be next wano nga wajjudde tebalina. Ekitundu ne kigwamu obuzibu obufaanana bwe butyo. Mufo ky'okusindika ambulance n'abasawo ne musindika polisi na maje bikole ki? Nga namwe mumanyi nti mwabatendeka kutta na kutulugunya. Ensi ezaakulaakulana awo waali baddewo ekitone nnyo ambulance nga 50 mu ekyo ekifo n'abasawo abataka wansi wa 3 n'emmoloka eziza okutaasa abantu 20 nga zo zize kusiikuula ttaka kunoonya bantu abakyali abalamu ate mu ddakiika nga zaatuuseewo dda. Nino otulanga ku site awagudde obuzibu nga tewaliwo wadde ambulance 10 nga ne bwe ziba ziriwo zonna z'abantu buntu ba MP ne bakansalazi ne bashyamani ba zi district ab'enjawulo nga balese ambulance zaabwe so si za gavumenti zize zitaasa abantu. Gavumenti kika kyeno emyaka 4 ebyo byonna temubirina. Ensi ezaakulaakulana kasasiro bamulabanga bugagga bamukunganya bamukwanyiza ne bamujja ne bamutwala ne bamukola bye bamukoze ne bamukolamu ebigimusa ebiringa ettaka erya bbulaaka eno akagerike guli musenyu tebalina ttaka n'osanga ebitakataka bibaleese ne babiyiwa ku musenyu waggulu ne basimbako ebimuli ne babiyiwawo ne basimbamu emiti. Ebyo ebitakataka ebya bbulaaka babikola mu kasasiro. Ewaffe tebalina pulaani, abakola ekibuga tebalina pulaani, abafuga ensi tebalina pulaani. Bali awo balowooza kimu kulya na kufa kumala kulya bafe khalasi. Tebalina byo kirala kibalowooleza nsi. Wallahi mutukoze bubi nnyo basajja mmwe. Bannayuganda
bomutazo okukebe mutadde ngulu mutetegerere tukyalaba ebinene bisinga ku ebyo badenga no mugundi muntu basula amayumba g'abantu abayita trakiti ezisukka mu 5 nezisalako ekitundu kyonna walabye mmeka ekiteezi awayise kasasiro wezadde zetagisa okukolera walabye mmeka era zazze mbudde ki era nezikola ki wano abantu bakyabukezigamba magenda kwekalakasa olw'okulwanyisa enguzi ekibuga kyonna ekifuka kya green nekijula buli kika kya mmotoka y'amagye gy'omanyi gye baakola ne baziwa mu kibuga Kampala ezo bazirina naye walabye ambulensi mmeka okutaasa abantu kitegeeza nti abasajja bano babalowooleza kimu kufa kwammwe tebalina tebalowooza ku bulamu bwammwe balowooza kufa kwammwe yenswaki tebalina bikozi facilities zitaasa bulamu bw'abantu balina facilities zijjawo bulamu bw'abantu balina zimmamba balina tiyagasi balina zijafanga balina helikopita ebyo bo pulani yaabwe bapulaningira kufa kwammwe so si kuwona kwammwe awo be mwagala namulaba bino bitabani byammwe bina amanya ag'Abaganda nebijjanga kuno ku media nebitandika okwasama obwasami nga Museveni yabeera n'emyaka gye birina ebyo ebizezengere ebyo yali mu nsiko ng'alwana kukyusa gavumenti byo biri ku media byasama bikeera wasali musale genda kusabiriza embwezo gasiya mwatusala bantu mmwe. Bobi Wine yasoma oba kiwaani diguri gye bamutikkira ku Cavendish University diguri ya ddala oba ya AI. Bobi Wine yatuula mu kibiina n'akola courseworks era n'akola n'ayita ebibuuzo. Bobi Wine lwaki yalondayo Cavendish University n'aleka university engundiivu mu ggwanga? Bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi ku Bobi Wine naddala ku diguri ye gye yafuna, naye njagala mbategeeze bannayuganda mwenna Bobi Wine yasoma era tulina engeri nnyingi nnyo ennaku zino omuntu z'asobola okuyitamu n'asoma. Tulina online courses nnyingi nnyo naddala courses ezitaliimu nnyo hands on oba practical part of it, naddala nga course ey'obwalooya, course ey'obwayinginiya, course eya agriculture. Ebyo byo byetaagisaamu practical. Ne course zino ezisinga okubeera mu theory zisomesebwa oba omwana asobola okuzisoma oba omuyizi asobola okuzisoma ku online. Osobola bulungi okubeera e Uganda n'osomera mu university eri mu America naye nga tetofunangako visa. Kasita otuukiriza ebyetaago naddala kasita osasula ssente nga olina ne points ezikuweesa koose eyo, bwe bakitunulamu nga osaanidde kkiriza obagaana bajja kukkiriza okusoma koose eyo ku online. Njagala mbategeeze bannayuganda mwenna Bobi Wine ku standard gy'aliko ayagala okwesimbawo oba ayagala okufuga ku ggwanga Uganda tasobola kuzannya buzannyo bwa AI kubanga amanyi Bobi Wine ye kennyini is a main target. Buli muntu yenna amutunuulidde. Any mistake Bobi Wine gy'asobola okukola esobola okuendinga kariya ye ate n'aswala bubi nnyo. Okusinzira ku status ya Bobi Wine ne eimu ye gyendaba golo gy'agoba ye ng'omuntu tasobola kuzannya bintu bya AI. Era Bobi Wine nze ndowooza yatuukiriza ebyetaago bya university n'asoma n'amala n'ayita ebibuuzo ne bamutikkira. Ekyo bwe ndowooza mu bwongo bwange. Abamu beebuuza nti Bobi Wine yatugamba asomera ku Harvard ate yamaliriza atya ng'ate ali mu Cavendish. Harvard University esangibwa Bulaaya ate Cavendish n'asomera ku branch ya Gaba Road. Yes,
Abatasoma njagala mbategeeze nti omuntu asobola okuswitchinga oba okuswitch bakita switch. Abadde asomera mu University Makerere singa tuba ne system ennungi e Uganda ne bakyusa n'ogamba njagala genda ku UCC ne bakyusa by'obadde osomera level gy'obaddeko e Makerere ne bagize ku UCC mukono. Wane Sweden tukikola oli ayinza okubeera nga abadde asomera ku ssomero liri Norro Shopping oba Stockholm yonna gyali oba Yotebori bw'akyuka nadda Uppsala oba nadda Yavule oba Marumo essomero lyasanze eyo batransfarinzi byabadde asoma eno mu system eri neeyongera bweyongezi tadda mabega agenda bugenzi maaso. Naye abeebuuza kibuuzo ekyo batuufu nabo babeera tebamanyi kuba si buli muntu ali ku intaneti nti amanyi oba atambuddeko abadde exposed azudde ebintu nga ffe abatambuddeko bye tuzudde. Nze bwe nali ndi Norro Shopping gye nasabira okusoma okuvuga train naye ate bagenda okumpa ekifo nga ndi mu kabuga bakayita Yislaved ngeri navaayo ate nengenda nensomera Motola Miobi okuvuga train. Mukyala wange yatandika okusoma amannyo ng'ali mu Lynn Shopping University branch eye Norro Shopping kyokka ate ne bamutransfaringa ne bamuzza e Yoni Shopping era ne tuvaayo ne tuddayo ne Islaved we tubeera zezimu ku factors kkiriza obagaana n'amaliriza mu Yoni Shopping University okusoma amannyo era nga tasse lunaku na lumu. Kitegeeza Bobi Wine yakola courseworks era n'aziyita. Kyemwebuuza nti lwaki Bobi Wine mu university zonna engundiivu yalondayo Cavendish. Factors ziringa 3. 1. Bayinza okuba nga ziri university zaagaana okumuwa ekifo. Eyo factor emu. Sigamba nti baagaana naye ngambe bayinza okuba nga baagaana. Eyo factor emu. Eyokubiri bayinza okubeera nga beeyi nnyo nga Bobi Wine yakibalamu mu nsawo ye nga babeera bamusedde. Eyo factor yakubi. Sigambe nti bwekyali naye kugambi bayinza. Factor yokusatu ayinza okuba yagende mu Cavendish 1 nga bamuwayo scholarship okusomera obwereere kubanga amazima gali nti sita oba omwagala oba tomwagala oba so Cavendish ziyinza okubeera nga zaali nnungi oba katugeze Cavendish eyinza okubeera nga erina online course naye nga universities endala zino tezaalina online course nga bamwagala agende mu kibiina ate nga yatunulamu ali busy. Eyo nayo factor. Ekirala Cavendish ayinza okubeera nga ya bbeeyi ntono oba Bobi Wine ayinza okuba yayagala okusomera mu university erina image eri international ebit. Eyo nayo factor nti afune international certificate oba degree. Waliwo abantu abatamanyi nti no degree ebeera certificate ayamusolo manyi abantu bangi nyo tebaasoma. Ne diploma gye bakutikidde nti bakutikidde diploma bakutikidde degree bakutikidde masters bakutikidde PhD ebyo byonna bibeera certificate kubanga bakuwa kipapula ekiraga nti olina PhD oba master mu nsonyiwe. Eyo mbadde empisayo mu abataasoma mu kitegeere. Njagala bannayuganda mbategeeze tekitegeezangako nti wadde nga Bobi Wine tomuwagira. Nze siwagira Bobi Wine. Nze ndi wa NRM era mpagira General Muhoozi Kainerugaba ne President Museveni ne General Sali Musale. Naye Bobi Wine bw'aba nga akoze ekituufu vaayo kyogere wadde oli wa NRM tolina kyogenda kuvaako aga Katonda mu ggulu. Era nensaba abantu abagenda okunoonyereza bennalabyeko Malema Biriizi Dini Lubowa Sava n'abalala munoonyereze mutubuulire oba Bobi Wine yasoma oba teyasoma. Naye ng'ate nze ndowooza nti ku level Bobi Wine gy'aliko takyasobola kukola kicupuli
kuba amanyi nti eggwanga lyonna limutunuulidde n'abamuvuganya bamutunuulidde. Naye ekibuuzo kiri nti Bobi Wine kati asobola okupulakitisinga omulimu gwonna ogw'obwallo mu Uganda? Yes, asobola naddala okukola mu law firm nga adraftinga empapula, for example baziyitaani business proposals, endagaano, ebyo abisobola. Oba kitegedde? Wabula okuwoza omusango kyatasobola. Era asobola okubeera nga kiraaka mu ministry yonna oba kooti, kyona kyayogedde. Naye ate Bobi Wine okufuuka looya omujjuvu alina okuyita mu LDC n'akola ebibuuzo byayo, n'asomayo, simanyi ogiyita myezi 6 oba ndowooza, n'asomayo n'alyoka afuluma n'abeera practicing lawyer. Ne kaakati abeera muntu asomye owallo n'akola ebirala. Bobi Wine ayinza okubeera nti tajja ku practicing nga tabyagala, nga badde ayagala bwagazi that prestige, abeere nga takola nsobi mu bintu byakola. Naye nze siyinza kumuwa musango gwange nti agumpoleze ne bwabeera ng'ayise mu LDC aga Katonda wakiringu wa Ssennyonyi